Yes, Bana Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. God bless you. Thank you for loving me. Even me, I love you all. More blessing follow everyone. Thank you. Utino kwa actually, utini ngomigina, moruno, when Jesus Christ of Nazareth. Utimo be chibe, anbana timo be, ko rota go, kakum for your anmanati. Lung hanna limu word Joyce. Padibe, chiba puri, yola guano coquio, near a tool. Ana better tool, ana near a tool. Ana better pat mingo, NUP, Bobby Wine, 2026 is my president. 2026 Bobby Wine. Umigina, Obino Wine, come one, come all, we join our hand together. My sister and brother, actually people. Bin Wabulu Quigi Bobby Wine. Any juice for Bobby ba? Ma Latian Chagichunya Wine. Tibuna Mutwala Bor. Umigina Johnny. Untu beka wini lock polo o teacher and a comu. Mwaka piara ngwen. Mwaka ye piara ngwen. Kay no gana loko bere mwaka piara ngwen pat pa NRM. Peka mope. Politics for bere mi lok yeria. Politics bere game. One of them was donore game were playing a game idom. Mado winning or winning. Wapo win a kerwen cano. They are not playing. Petting a room matia tear in him by the chain. No one is perfect in this world. What you get much in your mirror? Ojono be joining one in no. Tiano Bulu put Tiano, Timbe Madon. Ubino Bulu Quigi Bobby Wine. Kway Bologa beer, Bolly, Bolly Wine, Bolly, Bologa Cana, Bolly, Bolga, Funga, Bol Quiging are my camano in your mirror. Pewang are my can for singing. A time of foil. And Doctor Abino about MPs, Mamegua. Me northern Uganda. Me actually, me northern wing. Olanya Gilbert, honorable. Nitiningo. Morikumi, Kitimo Bechibe. Honorable, I call Anthony. Morikuma, Muribaba. Nitiningo. Mota Eunice. Yoni nyaraba, luone nyar, marla tinimo luone yene unit, a cow. Oken pipi. Tinwaba, moruno weng. Achora. Amore la mara. Nancy. Amorun. Mego. Ochan. A all. Betty. Morikomi. Ojara Mapenduzi. Morikomi. Tona Wany. Morikomi. Okot Amos. Morikomi. Akelo. Si Akelo Franka ba? Akelo mwani Morikomi. Moro uno wenyi Yesu Kristo mi Nazareth. Uwinya ngo obi gochi wutien. An la tiana tuolba. Tienda abena gochi wu. Uno ne weng. Malu onyinguni. Peke winya lu onyi. Pay attention. Mutaka bi wego wo. Marika tuol. Mutaka bi wego wo. O malo. O malo. Mutaka bi wego wo. Ane uno weng. Uchere meeting kamo. Ulanya Gilbert tika nero. Ulanya Gilbert kuruwe kama tika nero. Akolantor tika cham. Aol betu chano chua. Achora diyo baga ngar tika warchara kuman. Uno weng. Ane wo.
o malo mutaka be wego wono po wati won we be do parliament ba mutaka be wego jo kana yo mutaka we po wego style up ba me polo gogu o lanya Gilbert ana ka ta matika bino gogone atiki namani yeno lanya Gilbert an pa bera bero dan ma age gene boro timona ye pen la police mo magel mo nyena team ngoma waje bara team wa team o lanya teka po kar kui no an ko karo kui me election mo gal wari tir wa chel no an ko atim wache ngo wai wa awachi dong hano timona ta no chung pi o lanya to lanya teka ti cher kui pangeo pingo no atuola ne ti wa bori me piti wata to hune weng ma ko no hune ko wajo goba an la ten jo bogo ana nyara tuol a yeti kana chile kanan o bi penya o malo styling o ba goku pa jeje ngaro mai kana kikinune ba goku o logo ba ngi won lo wano era ngi jemi dujo pala men po bera ge khame ko pa ngara chela chel ento style up afo moro no we ka vidina ne wa o bor te ga winya mo nyi wa vidina o bor afo yo abi duguni yan mo kan da ka wochi mo kan no tiana nyar fois ka wobe matiano no we ki ma pala we ne o jeni o megina ki nen ku mi fuda ko yorda ma en fot kwiri ci nom wani fot te ko jala pour wiye luo na mer ko mera kwan yo cera i Kampala kay tigi ci ni mali mi abiti mo ina nyaka cera Kampala ci yo passport i bin ka tic elo para kan kal wax ron ali mi abo ngano der kan cera nyaj go kan ger watiw cera moñ ba moñi mo kana taw mo kana dako ko nyang ma ko dana we mo kana tuye mo kana dugu ko ena tiji sawuri ano kay no gang mo be tiw ana tiw ko be mo ga bitel perona lingo chui take no gang ma be ko riba ana no eno joni ba tigi tawne mo kana garantie matika dano chama pe mo me chawo ne fut ko tiga yam ti mo ka para chel ara wato ti o mo ka para chel mar ko watiga tor mi orda be da Uganda eto wana chuli mo watiga ti en wanok pole wo be ro nami Filipino muri ni Indian e menena Indian ba we ya lo wani biro nen ngo wan ti wani Indian ri kan ali mia bo ngano dat en ka kere romo pa dia lega en mo biri nying MP ni wong e gin magi mia pe ko ya pe mo de ya na mara biri ti mi gi ko mi ko ni tin do mi ni en po mi ni jui yin mene male yen mi gi lu ti na ma kitin gi ngo ni ago lo ba che lu ti na pa go ya joni o joni chan ya joni chan kitin ma pe kan chan ya joni chan mati borwa ini neno internet kanyu romo kum nami wengi giti wako kanya en kati ali mi abu ngwen neno internet polo namba jak be lok mingo ni kombu we neno kero nam ai ko ga lier ken unama ye wen wati ka tijen tiji taka mer ci limini pour wiye po yile ma nak we ibini tia ya joni ke chor bere tiu ya kay o kama benyu kama rai be no kampere be no konyo gina ti gum lu ke ro gena kere awe gini be jam monya konyo monya mo gita ko no ko ka lo nya dum ko to endo ti joni an bina ti wek lega ka in pe be la ngoro ka wana be la ko konyo to wara me pour wati ga wa gena e wati ni ko yen pe be la ngolo bina ti jomera la mera o bol kuigi Bobi Wine ba o bola kuigi Bobi Wine bolo kuigi Chagulanyi o bol kuigi Bobi Wine bolo kuigi Latini o wek mano ming magi dangane we don't want Bobi Wine mo ti chana ti business ti no giti mabe yeno yina mi giti bang wi ni wek sunya yo be ruoti boti Bobi Wine
my president. Donald Trump abatandise. Donald Trump abatandise. Waliwo nakyale yatugamba nti ye asanyukidde nnyo kya Donald Trump okujja era sanctions zigenda muvaako. Twamulabakawo ne balobist naye batandikidde ku mukama we kakati mwe mulowooza ku Anita Amongo kinaabeera kitya. Video eyo nagirabyeko ku page eyo Comrade omubaba mwita Lwankole newe nagenzeko mu comment section nga bamuwakana mbu simanyi World Health Organization banja badde bagibenefitinga mu Uganda yuka. Yes, ekyo kituufu. Naye ekikuwakanya nti target zino sanctions zino Museveni tali mu category gye bagala okuba kiki kankunnyonnyole lwaki kiri bwe kityo. Nabagamba America eno president abeerawo nga kifaananyi. Waliwo invisible hand efuga America. Ebintu ebyo nabena Donald Trump byasayinize. Oyinza okusanga nga tabiyinaako wadde ne gundi neegi. Bo bamugambye sayining as executive orders zetwagala otandikireko. Okitegeera? Zetwagala otandikireko. Museveni abadde alina ekirwadde kyali mu kufumba awo bakiyita Mambage. Mabegakawo bamuwa ssente mu Mpox n'abagamba nti simanyi Mpox yalumbye Uganda. Abadde bamuwa ssente awo muki? Abadde bamuwa ssente za Mpox kati ng'abala ssente ng'afumba Mambaga bamuwe ssente endala. Okitegeera ekintu ekyo? Munnange kadiru mane ane nye. Yatugamba bulijjo babagamba foreign policy tezigasa. Kakati essaawa eno lwaki omusajja ono afumba ekirwadde ng'abala World Health Organization. Kakati bamusazeyo katika tulabe jagendo zizija. Akatulabe jagendo zizija. Wabadde azibba bubbi eza COVID yazirya mwazirabako yazijja mu World Health Organization. These are foreign policies. Okitegeera? Naye muna Uganda ekintu kyenjagala otunuulire ewantu wano njagala olabe. Lwaki Trump sente zino bazijje mu World Health Organization sente ne bazitwala mu ki? Ne bazitwala mu IMF ne World Bank. Sente gye bazitadde kati gyozijja wazaagala. Ekintu kino kiri kitya? Enensi bagiyita Congo. Mulimu ekirwadde kya Mambaga okiraba? Enensi bagiyita Ethiopia. Enensi bagiyita Somalia. Biki ebintu ebisatu ebiri common ku enensi ku zino ensi esatu z'embalaze. Ensi zino zayingidde American ne UK foreign policies zayingidde. Mwaziraba ensi zino zayingira policies zino mu East African Community meeting eyaliyo. Mujijjukira webabeera Samuel Ruto owa chairman. Okitegeera? Kakati abantu bano we bayingira Konge badde ebonya bunyezi bw'ekirwadde kya Mambaga era Museveni abadde akukinga namba zino agende ku rate yemu ne ya Kongo. Wabula kiki bakoze? Bakutte sente za Kongo baziyisiza mu IMF ne World Bank. Mujjukire IMF ne World Bank ya blockinga Museveni. Tasobola kujjayo loan. Okitegeera? Tasobola kujjayo loan. Kati ebizibu bino nabagambye byasinze okumuleetera ono kugenda mu BRICS. BRICS eno eyagala kulwanyisa dola. Eyagala kulwanyisa dola kitegeeza okuba ki? Okuba America. Dola eno tekomye ko bakoze ne bank elwanyisa IMF ne World Bank. Kati tosobola kwewola mu IMF nga toli partner wa BRICS. Tosobola kubanga mu banka zino sente zaabwe ziddayo mu dola. Teziddayo mu BRICS currency. Oba teziddayo mu local currency. Era nawe ne baba bazikuwera mu dola si local currency. Kati sente zino za World Health Organization babadde bazifuna through UN Charter mwe badde bazifunira sente zino. Okitegeera? Kitegeeza sente zino zibeera direct kati bazisaze. Kicho oyina okukola oyina kugenda through loan moyina okuzijja. Ne sente zino zigenda kujira mu dola. Kakati gwa BRICS partner Museveni Kizempa ogenda zifuna otya. Bano bayingidde police yani ya mu America na Mungereza zense satu zenkugereza. Bakutte sente Ethiopia bajiwadde million 248 through IMF zibajiwadde. Okitegeera? Ethiopia bajiwadde sente. Mbagazi zinensi zayingidde American foreign policy ne UK foreign policy nga bayikolesa East African Community under the able leadership of Samuel Ruto sa. Baziwadde sente. Ani avuddemu mu luno? Kizempa avuddemu, aviriddemu awo. Kizempa talina sente n'akalulu ali mu kukyanga bukyanzi. Kati neza abadde asuubira nga apanga ekirwadde. Kalasi. Mafi fulusi. Okitegeera? Foreign policy zikuba zino. Zikukuba. Zisingana amasanya. Zikusingana enjaga y'ebusaabala zino. Zikuba. Ekyo kitegeera? Kati ono bamujje mu layini. Museveni takyasobola kwewola sente mu IMF ne World Bank olw'ensonga twamufreezinga ne tumugamba asooke tuwagala democracy and human rights to be the preconditions okuddamu okutuwa support yonna. Sente ne bazisiba. Kati Kongo ebadde egenda okufuna sente za Mambaga n'ebirwadde ebirala zino bazisiza mu IMF.
ye mazo egenda zifuna sente zino era bakugaye zigenda kulwaninga emyaka 3 Congo okitegera Ethiopia bagiwadde kakati let's come to Somalia eno giraba yasembayo okulonda mu mwaka gwa 1969 yasembayo kulaba kalulu naye munango olwayingidde wali eri America ne UK foreign policy bagamba bagenda kulonda okitegera bagenda kulonda for the first time eno ya America then we bajanga bakugamba mu Africa twetaaga colonialism era twetaaga kubeera free. This is the idiocy eri behind this slogan gye bakozesa. Ethiopia eno mugiraba Ethiopia eno tebadde colonized. Ensi bbiri mu Africa ze bata colonizinga kuliko Ethiopia ne Liberia. Zensezi bbiri tebazi colonizinga. Wano Ethiopia waliwo Emperor Haile Selassie tebamu colonizinga. Naye leero kale oba America bano babi n'Abangereza babi lwaki Ethiopia ensi gye bata colonizinga ate yasazeewo yingire police zino ezazina ensi. Lwaki balete enjoyinga fruits ezokuba teri colonized. Oshegera bino ebatuzanyira mu mutwe. Olwokubanga police zino zibagambako kati bakulaga nti mbi ate ne babeera ne ba propagandist bana Uganda abasirusiru. Lwaki Ethiopia ensi gye bata colonizinga eyingidde police zino bambi oba bazungu babi. Lwaki omuzungu ono mu America n'omungereza they are the fairest people bemanyi. Bo baliwo kuwa interest zaabwe kasatobeera against their interest tebakufaako. Bo bakuwa sente nga wozaagala. Abantu bano si balemeseza ba dictators bano kolerera ensi yaabwe nedda. Siwe kiri ba dictator betufuna babbi. Newe tulifuna president yagaliza ensi. However much we are colonized, America nayo yali colonized by the US, by the UK. Baji colonizinga. Ne lwaki eri kweyo speed tujegomba. Okitegeera? Bakuyingizamu crap mu mutwego, bakusiriwaze. Kumbe bobe nyini bye bizibu. Batu wa sente Museveni yabadde nga asayininga loni kuloni sente zona ze batubanja abazungu bano bakomawo ne bazibba gwe muna Uganda gwe basiriwazaawo nti colonialism mubi fe today mu colonialism than being ruled by a black colonialist for kufugibwa Museveni omuzungu kakomewo atufuge ekyo nze nakibagamba nabagamba ekyo ekintu sigenda kukyejjusa and I will never reverse that statement siri reversinga kubanga ekizibu kya Africa bano these greedy dictators banyigiriza bannansi baabwe bagende muki bo bagende kulwa benefit zaabwe. Guess what? This is Russia. Bano bayingide Russia mubalaba these are West African states Russia akutte wakati nga mu East African community bateekayo sente billions of money kuzina ensi ezagenzeeyo okujjako Museveni gwe batawadde munnange Putin ne Mali bali mu transportinga ebyokulwanyisa byonna ebyabadde mu Syria babiyingiza Africa nabagambye Africa is going to be divided by 2 nabagamba temina bye mutagenda kulabako ku video zonna zembasomesa in your lifetime. I thank God ebintu bino bituusewo nga nkyali mulamu era nze abibalaga okitegera bali mu kulumulula bitanka ebibadde mu Syria oppressing abantu under Assad babiyingiza Syria babiyingiza Mali nabagambe zino states ezaba junta abawambye bagenze Russian and Chinese foreign policy ne munange bannansi tebanazibuka maaso waje babatwala mu era ya Gaddafi je batwala Gaddafi wabanga yali mulungi lwaki teyawaayo ensi mirembe wabula bana abantu bo mu West Africa tebanakiraba nti waliwo ba dictator bali mu kuzimba nga Russia ne China ibagira ne bano babuuza nti akalulu kaddi tebakugamba kati bali mu kumulumulula bitanka babiyingiza Mali bitanka bino bigenda kugabanibwa ensi zino zonna ezigenda okubeera under Russian foreign policy gwe munansi ogenda kubanga towetegerera bino bitanka bibadde mu Syria ngera bye oppressing abantu bya Syria under Assad kakati bano bayingide bana abawambye bajide mu USA UK and UN okitegeera kati baddusa ebitanka bino babiyingiza Mali je bamaze okufuna abapya kakati mumba kubira ndulu nti bano ba pan africanist mu kubandulu then that makes you stupid gwe musiru these are not pan africanist these are other dictators trying to build up communism or centered democracy. What Africa needs is liberal democracy kubanga twesalirawo ku buli kimu nakugamba ono America mutula ku meza n'omugamba wanonyize kyusa amuboti nakiriza tekiri ku China na Russia tekiriyo but what they want mundu buli kimu mundu kubanga all powers belongs to them nabagambye mutunule wali North Korea mutunule China mutunule Russia ne mu West Africa je bagenda we shall not allow that in East Africa not Uganda
Museveni togenda bitutwala muso